Ebyakikoze ebale gyo yebalire ddala. Tokola ekyo. Tugenda kukolako abantu babiri ba relatives. Tujja kukomyawo omulambo wano n'okukuza tujja kukuza. Naye nabisa ne RDC badde nsaba yogerayoko obugambo bubiri. Waliwo mita zinga 15 okuva ewaka abagenda okuzika muzeeyi waffe mwalaba okuva wali kati awali ennyumba ya muzeeyi waffe tetusobola kwetuga ewaffe ebintu byasanze bibadde ebyamaanyi ebuvuma wa bibaddewo naye nga tosobola gamba nti asobola okugenda yeetuga essaawa zino tasobola kale okufa kubeerawo mu ngeri yonna naye waliwo ekintu kyoteekamu mu bwongo obwo noga nti naye mutuufu tekisoboka gavumenti etuyambe bannange era n'abalala bajja kufa nga ne bafa bakirumira baani ne bajja nga batuuka ino waggulu kati kutuga kwe kuliwo nze oli aŋambye nti yeetuze nga nvuga emotoka awulidde bulungi tasobola kikola tasaako nga omuntu eyasoma ayimira katuuti n'akwata emimbali n'abuulira abasiraamu n'oganda asookera ku makya n'aganda yakolako suicide era oli wagamba nti yeetuze kyova olawedde ambavuma buvumi nenvuga emmotoka neneyongerayo ogambye kutwetabizo ng'oggyeko famire naye n'abantu bennyini abadde bamuduika emabega abamutunuulidde okubayamba Amakabe gali mukono. Mnyaje tumuzike wano. Polisi yekulembedde. Abeere wano. Olibiteera bali mutwala. Bangambye eri badde amagi gawambye. Basemute. Ezigende kakane mukono. Nanti ng'abaliko kuli. Abali ku patrol ono agendako ng'owa family akimanyi bulungi abo bonna abaliko bakimanyi motoka kweyongerayo tukola nga zezo z'amaanyi n'okusasira kwa Katonda ayamuwa olukulu ati muganda wange eyasoma eddiini okuva ku P1 okuva ku nasali n'asasira 6 ng'asoma eddiini ayimirira emimbali n'abulira abasajja abayivu ng'amanye ekigambo ky'okwetta Katonda engeri gy'ayinza okukulamulamu n'ogamba tasobola okugenda waggulu n'alinnya omutima eyekola ki omusajja eyasoma seeka omulambo gamba nti nasobola okugenda neyeetuga
tekisoboka bannayuganda balina okutunuulira kino ne bannabyabufuzi n'abakubi baddembe baveeyo balabe gwebatuze ne bawanika toyina kuŋaa nti omuntu emikono girebe nesinga edigwe talina nkuwaddewaddeogamba nti uganda ensi yaffe eno teriiwo gogamba otati omuntu avudde yeetuze yali tamanyi busiraamu teyasoma busiraamu Sebaggala yali musiraamu atamanyi busiraamu abasiraamu abali mulinaanye baali baki abalasobola okukkiriza nyinza okujja osinga abasiraamu abali mulinaanye tasobola kwetuuka mu buli ngeri bannange tasobola kwetuuka bagambe bamutwala butereeve kati bayo tubatwala bakula tubagambe bamuleeteko mu nnyumba ye katono kasi atabadde wa covid badyoka agende abantu okumulabako nga abeera ku nsolo okuba abantu kumulaba yega lwaki muzeeyi takkiriza ate kyoga batubuzabuza nafe twageze dde mulago wayimirirawo mukwano gwange maama wayimirirawo taata wayimirirawo nakola ntya maama nakola ntya kuntegeera y'omuntu eyali ayoka yeetuze omuntu eyeetuze ava alwajana n'amaaso gaba gakola ki alaga nti abadde n'obulumi naye ono olabira ddala nti emikono giri bwe giti taliiko wadde akalaga nti kiki bali basanze engeri gyali omusajja omutono mulema omuntu omulema tokulinya ggulu eyo talinyangako muganda afe oyo ffe tukuze nga tubeerawo talinyangako ku muti ate abatasobola kulinya wadde okubuuka kanakalakolaba okutuuka wali era ade atambula mpola kati yalinye ddi agende waggulu eyo yeesuule tekisoboka gavumenti eteekewo abantu abasobola okunoonyereza batuyambe kubanga n'abalala bajja era kati enzita eri eyamasasi eyinza okuba ikoze eki bagikyusizaamu nga balalika kutuga butuzi tusimulabana era emiyembe tubali tagitubanuulirangako naye ng'ate waliwo abaganda afe abatukola ki abadde teyenyigire سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله أكبر الله akampereza olunyonyi nasinziira kola ensonga tukwataganye bannange agadde okukyogera ekyo nakutandika omega nti ffeffe Kaserubogo sajja akoze eki asirise busirisi agala nnyo okuwuliriza ate ekiginyo kyakuddamu sipiidi oyinza okukola ensobi kubanga bingi byetuddayo netwebuuza muganda wange ebitabo bingi bibino byayinza okubalaga bwabitulaze tugenza okola nga mulimu akatambudde bulungi ne mugabo wange
nti biyinza okuba nga bw'obiraba era ensobi ezimu ne tuzikolekitingira wamu bw'obeera ku ewaffe n'obaako ky'oyogedde olusinza okuleeta kiyinza okuleeta obuzibu kubanga if you look mu kitabo kino bw'olaba obungi bw'ettaka lye babadde boogera oba lye mwogerako oli comparinga na lino eriri wano ku kitabo muganda wange kyalina ate teryenkana nze information gye nnina ndala kubanga kyekibiri kisingayo obunene ate bino ebitono ate olaba nga bw'otunulira kati ku nnamba bye bisinga therefore yeetaaga okwetegereza mu bigambo byange bye mbagambye ngenda kwogera ebigambo bitono era ebyange njagala okubikomyawo kubeebaza kubeera nga mufaayo nga mwefaako wabula temweryanga mwekwe twayinza okufuna akasente ate nayekyusa ate oluusi tafunye akasente ate nakola ati njagala tubeere specific twogere ensonga kubanga nze ogwaye nja kuddayo eri nze district yange nene erimu executive erimu bakansala abamu batuliisiza nebitutalyangako amazima gakanonda sikiwulirangako era gafefeka yafunye omugamu nange katonda wange owulira essaawa y'okwegana sirina kye nali nfunyeyo wadde neki wadde okulaba ku muntu never n'olwekyo njagala okubaagaliza akaseera kalungi okusinziira ku tteeka lino ery'ebyebibira mama wawala biseera nze tebandeke kyali nafuna baluwa okuva ewa ssentebe w'ekitundu kyamaze kuno goyina emeka bakuzaabya kuno bajja Chairman bamutegeeza nti olina okubeera waleero wedda bakuba esimu okuva ku makya teriiko tagikwata konkana abulano bagamba akatayibwa tulina okwiza okubuyita okusinziira ku tteeka erya Forest Act 1998 statutory instruments ziraga bulungi nti obuyinza bwonna obwa Forest Authority bwakyusibwa ne buweebwa local governments ne central government. Naye ne local governments chairman LC5 talina buyinza butunda forest eyo. Agikuuma bukuumi ku lw'Abannayuganda. You keep it on behalf of Ugandans. Kaakati bw'ebanga yakutundibwa ono alina okuleeta ebbago n'abatuuze nga basayinize ebbago eryo n'enditwala mu parliament n'enditebolinga parliament n'ekiwagira nti litundibwe. Ebyo byonna tebyakolebwa. So omuntu yenna tabatiisatiisa. Abamu tugenda bakolako mu ngeri yaffe nga Bannabbaale ne Bannakayunga okulaba nga tufuna obwenkanya ku ekyo kye twetaaga. So tewaliwo kutiisibwatiisibwa kwonna nti ettaka teryatwalibwa ate ono yatunda abo bonna bafere. Ekirala ate bwe kikolebwa bwe kityo omuntu atuttewo aba alina ogitransfaringa n'agisimba ewalala then wano n'akozesawo by'abaakola ki. Ebyo byonna tebinabeera mu parliament. Sinafuna motion yonna nti forest reserve ye Bajjo kaakati efe egenda kufuuka industrial park oba forest reserve ye Kihuura nga bwe mpulira nti yatwalibwa erina n'ebyapa. Ebyapa ebyo sibirabangako era simanyi baani abaagitwala baagigula kwani era ekyapa ani ya signinga transfer form. So ebyapa byonna bye balina bya kifere era tugenda kukola byonna ebisoboka okulaba nti ebyapa ebyo byonna tubiyita either ku buyinza bwaffe oba ku buyinza bwa kooti. Abalina ebyapa byo bonna basooke babireete tubyekenneenye. District Land Board tugenda gikoshoninga okukola omulimu kubanga buvunaanyizibwa bwayo.
ebyapa ebyo twagala birabako tumanye buloko namba ploti namba byakyusibwa ddi okudda mu manya gaabo ababirina era abantu abaali ku ttaka eryo we batwalira ebyapa bakkiriziganya batya nabo ne National Forest Authority tugenda gikoshoninga eveeyo eraga obuvunaanyizibwa bwa